Nkwaniriza nnyo mu programu ensonga mu ddiiro tuli ku Beg TV fe tutunulira ensonga ez'ekikulu ez'ekisajja kikulu eziba zigenda mu maaso naye ng'okusooka twebaza mwenna abatuteekamu ensimbi mwebale nnyo kye mukola kye kisinga okubeera eky'omulembe. Akaseera akaliwo kati ka byabufuzi byengedde bitandise. Tutandise n'ekibiina kya Jema kibadde n'ekibiina kisiriikirira nga bazibira ebizibu byabwe. Twedde tumanyi nti baavu nnyo balunkupe tebasobola na kutegeka delegates conference naye abamu bagamba nti ababaga nti wali ssente baagala kwenywereza mu buyinza tebaagala kuva mu bukulembeze bwa kibiina. Tuyina abadde omwogezi w'ekibiina ate nga yabadde ayagala okubeera pulezidenti yaddako omukulu Kyamundu kasooka babuuzeeko tutandikira awo abalabi ba Beg TV mbalamusaako mu linnya lya Mukama Katonda ow'ekitiibwa saasira abafunye obuzibu obw'enjawulo n'okusanyukira ku bafunye obuwanguzi obw'enjawulo abasiraamu mu nsi yonna twagala okubaagaliza ekisiibo ekirungi ate n'enkya tumanyi abaakalema batandika Ash Wednesday nabo twagala kubaagaliza rent season Katonda bwakola ebyamagero nti mwenna musiibe lumu. Ekibiina kyo ekya Jema obwa pulezidenti buganye ogenda kukoma ku bwogezi myaka egi tebusobola kugaana ate ssemateeka bw'agaana biba tebiganye ate ssemateeka ate agaana ati ssemateeka baanaanudde abantu baddembe otuula ne beesanyusaamu waliyo nategeddeko oba twategedde twalabye ekiwandiiko eky'abantu abaagala okwesanyusaamu naye mu ssemateeka waffe mulimu article constitution sigirina wano tugamba okuyita extraordinary delegates conference era tugenda kuyita extraordinary delegates conference abantu abo tubagobe nga temuze abanajja mu extraordinary conference mugenda bajja wanga ku grassroots temwatuuse munnange twalonda electoral commission y'ekibiina yalangirira road map era omwo muwategeerera nti njagala bwa president yalangirira road map netulonda paka ku level ya district kakati waliwo gurupu abantu gye baakyawa gye batategeera baagezaako mu kulonda okwo abantu baabwe gye baabasimbanga nga babasuula tebalina abantu bagenda kujja mu delegates conference kubongera buvunaanyizibwa ne batandika okukola obukolomooni ne basooka ne bongezaayo kati delegates conference yagwa 8 kati ya January bwe yatuuka kati ekyavuddemu titweyongeza of course okwo kwagala kwabwe kwesanyusaamu naye ndowooza kakati ebyobufuzi super bigenda kutandika then n'okubalaga oba okuzza ssemateeka tetusobola kunenya bamwami Museveni betuvuganya kulinnyirira ssemateeka ate tukkirire baabasaalirwa bakateregga titubakkirize mukole bye mwagala Jema ekibiina kya Jema ekyo kyolaba kateregga ne basaalirwa katayagala bageraageranya ku Museveni ate kati bali waasi basinga ku Museveni takolangako kyakweyongeza at least ebintu bye byakola ebibanna kyemalira abo afunayo process ezibisanitizinga ndi mu NRM ng'ekibiina bakola okulonda okuva ku grassroots ekifo kye batasimbako afuna abantu be n'abaperereza nize temunkola ki temuneesimba naye okulonda kubaayo naye kati tosobola kugamba ekibiina kye tekirina ssente kakati ekibiina kye ki ye Jema teyina ssente ekibiina be bammemba baakyo mwasonze ssente bammemba b'ekibiina be bacontributingira ekibiina bakuyita ate baali batugambyeko nti ekibiina tekirina ssente mbaddeko mu delegates conference za Jema 3 manyi budget ya Jema gye yeetaaga otuuza delegates conference nange ng'omuntu ngisobola ogidonatingira ekibiina kuba tuzze tubadonatingira naye kyenjagala okugamba mugambe binaagenda kubira mugamba nkontaktinge kuba baagala okuraninga delegates conference nga ssente kyekizibu Jema eyina abantu abalina capacity esobola ogiwa ssente n'olwokuba si kye baliko ensonga lwaki bakola ebintu ebyo ebyobuyayayi naye kyenyinza okugamba katono nnyo kyenyinza okugamba nti ekibiina kino abantu bakisacrificingidde ensimbi bakisacrificingidde obudde bakisacrificingidde obulamu Hussein Kyanjo ensi ekimanyi nti yaweebwa butwa Hussein Kyanjo singa teyateeka bulamu bwe ku layini osanga n'akola n'agenda n'asuubula yali musajja musuubuzi singa waali yandibadde mulamu olwaleero osanga singa waali abantu bangi abafudde ku lwa Jema kati tetusobola kukkiriza bantu kusaagasaaga
kukola bintu bya lusaago saago nti olwokuba muyina ebigendererwa mwe biri personal mu bifuula ebigendererwa by'abantu bonna. Naye n'ekirala nzize ngamba abantu omanyi abantu bagenda ne bafuna endowooza nti bw'otandika ekibiina ky'ebyobufuzi efuuka personal property. Naye ekibiina ky'obufuzi tekitandikibwa nga kutandika kampani. Buli wotukola ekibiina ky'obufuzi n'oli kuruutinga abantu ne bajja mu kibiina baba be bannannyini. Namwe abayingira ebibiina kankusala ekirimu katono nnyo kamalirize y'ensonga ideology engimanyi era ideology engimanyi ensonga lwaki tubagamba ndi muva ku layini muva ku mulamwa ebyo si bye byatandika. Ideology ya Jema by the way ekigambo ekyo Jema enyikutezo justice, economic revitalization, education, morality and African unity. Kati bw'otakola justice Jema okimanyi kitekolanga ko kulonda kuva mu 2010 anti bali bagenda okulonda covid najja 2010 waliyo covid 2015 2020 covid yali mu 2020 bali ba kibiina kyabwe balonde ekibiina kyaba memba ekibiina si kyabantu kyovolaba etteeka eriteekawo ebibiina by'obufuzi likulagira nti bw'oba otandika totandika nga nannyini bw'ofuna idea etandika bakutuma nti genda onoonye emikono 1-3 okuva mu disitulikiti za Uganda zonna. Era abo be baba abatandisi baaki b'ekibiina. So kibiina si personal property mboba okuba wafuna idea nojja bw'omaliriza ekyo n'oli kuruutinga n'otunda membership. Ffe mu Jema tetwajja buzi twagula membership y'ekibiina se eyo tugikola buli mwaka. Abasajja balina endowooza nti muleka kibiina gye mwagala okutwala ekibiina kyabwe ate be balina gye bakitwala ebyo tuzze tubibagamba tulina ebibuuzo bye tubuuza ebikulu ebibuuzo biri 3 byokka bitwagala okutwanukula ne babirespondinga na kukola bukodyo kodyo. Ekisooka tuzze tubuuza mwami Museveni ya endosingako Jema mukulonda kwa iyala na endosinga mwami Kateregga. Tubuuza mwami Museveni yakusanga wa moyo mutukuvu yakukako mwamuse basi sinkana mwa ipodi mu mukago gw'ebibiina yakyovola baba yakugambye basinzi atasa nze no yakugambye nti basinkana eyo ne bakanya mwendosinga Jema kyenkubuuza kolabo tebibuuzo tubibuuza tebabituddamu bubwato bwe yakugambye boddamu okwogera naye mubuuze nti bakubuuza wasinkana wa Mwami Museveni okwendoosinga tibakulonde ku bw'empi bwa iyala ate Museveni yakyogera openly mukulu oli w'amawulire mbadde manyi oyina information ez'okunkolako interview ng'oyina information Mwami Museveni yayogera openly omwogezi w'ekibiina nange sijja kuwa yes nkugambye ndi Mwami Museveni yakola endorsement Kateregga tibamulonde lwaki bwa iyala oba obutamulonde ebyo simanyi naye Mwami Museveni openly in camera yagamba balonde abantu ba NRM then balonde ne DP Jema ne UPC Parliament ne mu defying Mwami Museveni tumubuuza Mwami Museveni kiki kye mwayogera naye okwendoosinga kati gwayinza okuba yakikubuulidde nti basinkana mu iyala naye ffe takikugambati bwe yakugambye bw'ate bwe yakuzeemu. Ekyokubi Mwami Kibirige Mayanja yakola interview ne TV emanyikiddwa ya NBS n'agamba nti nti bo bakolagana ne NRM naye nze mbadde mwogezi wa kibiina enkolagana sigimanyi nga tubabuuza mukolagana mu biki tu briefing enkolagana etandikirawo ekomawa. Secretary General wa NRM Mwami Todwong yavaayo n'agamba nti ebimu ku bibiina bye bakolagana nabyo era bye bagenda okusayininga nabyo memorandum of understanding mulimu ki mulimu Jema. Tubabuuza nti bannaye mutubuulire enkolagana etandikirawo ekomawa. Ekyo ekibuuzo twagala bakikole ki Mayanja bali atatuddemu tebannakituddamu. Ekibuuzo ekyokusatu nange kankujjukize essebo mu 96 Mayanja bwe yesimba kuba president nga wano ne Sebagala no semwogerere yesimbyewo omugenzi kati ebimu ku byagambwa Mayanja bye bamwogerako bagamba nti Mayanja abaddipi Mayanja bamuleese
kukendeeza bululu bw'Abaganda bwa Ssemwogerere. Mayanja yasigala akyesimbawo ng'akyavuganya Museveni. Kakati ebyobufuzi byaffe byayalidde wamusanzeewa. Bannange oli munnamawulire, please ask me serious questions. I've quoted Mayanja. I've told you he did interview with NBS. Go find it. Nze siri ku lugambo bw'oba wazze kumbuuza bibuuzo bya kusaagasaaga bya lugambo. Nkugambye Mayanja yakola interview ne NBS n'agigamba bakolagana ne NRM. Gwe ng'omwogezi nga tomanyi. Nze mbadde mwogezi wa kibiina enkolagana tubabuuze biki bye mukolaganamu. Genda onoonye Todongo. Todongo yagamba bakola ebibiina bye bagenda osayininga nayo memorandum mulimu Jema. Ekikaatiriza interview omukulu gye yakola. Tukubagamba biki bye mukolagana nabyo n'enaare mubitubuulire. Ekyokusatu tubitegeere. Ekyokusatu mwami Basaalirwa twamulaba ng'awaanita Amonga Edduwa. Bwogenda ku ex-kando ya Anita Amonga ekyalimu yasitula famire ye n'agenda awaanita Amonga Edduwa. Bannayuganda abanyigirizibwa ffe tuli Jema kibiina kiri mu opposition era ffe tukitwala agende n'abantu be bave mu buyinza. Forces of change z'okyupayinga obuyinza. Omubaka wa parliament lindako mmalirize. Genda maaso. Ositudde famire yo. Mugenze Wanita Amonga omusabidde saala omuwadde Edduwa. Edduwa gy'omuwa yaaki? Ndi Mukama amusaasira abeere sipiika ebbanga lyonna. Duwa ki gy'omuwa? Eyo nayo gye twagala tubulire nti namuwa Dduwa bweti. Kuba ffe twagala Anita Amonga twandyagadde bagende ejjo batuviire. Bagende ne gavumenti yabwe yenaale. Kakati gw'otugamba omuwe Dduwa kiki Edduwa yaaki? Tuli eno tulwana nti abantu batuviire bave mu buyinza ate mwe mubasabira ti Mungu abanywereze mu bifo. Olwo tuba tuli ku mission y'emu. Ago ge makuba ag'enjawulo ebibuuzo bye tubuuze ebyenjawulo nti abantu abagamba nti bongezaayo ssemateeka ebyo byonna byakwekwasa. Twagala okulowooza ate kati kasita baatuuse ku ekyo tibalina be bakolera. Be bakolera babagamba temukkiriza bakyamundu. Ababuuzabuuza ebibuuzo ebyo bajja tukaluubiriza obulamu. Mwongezeeyo kuba tosobola kugamba nti tolina ssente nga ku ssente z'omusolo bakwatako miliyoni 10 buli mwaka ne bagukuwa. We twogerera olwaliro Jema yakafuna miliyoni 4. Gwe Jema ogimanya activity kizoowulira Jema zeekola batambula ezitwala miliyoni luddawa. Uli wa mawulire osobola okumbulira nti nabalabye ekibiina kiri mu nteekateeka za kukyusa ssemateeka. Kankubuuze nali kankubuuze kibiina ki kye wali olabye ekitambula eggwanga okukola ssemateeka okukyusa ssemateeka ye we baali bakola aliwo beebuuza kwani bamemba okubeebuuzaako weetaaga kutalaaga ggwanga ozzaako ki kakati ssemateeka wa Jema atwempawaringa abawo obuyinza okuggyawo abakulembeze ababi. Tumanyi bano tebasobola kuyita delegates conference baalemeddwa. Kituufu yagaanye. Era process etambula. Bammemba abalondebwa mu kulonda electoral commission y'ekibiina kwe yalangirira. Ne tukutandikako ne tukukola. Kweyina ne results zaako. Badelegate abo bali mu kusayininga mikono. Egigenda okuweebwa ssentebe w'ekibiina ayite extraordinary delegates conference. Bwaneebuzaabuza era tujja kuyiya amakubo agagiyita batuviire. Munagenda mu kooti. Nkugambye ekibiina kitwempa constitution y'ekibiina. Mukyagoberera. Constitution y'ekibiina etwempawalinga. Badelegate bagenda kusayininga kuba ekyamazima abantu abo ekibakoze ebyo bakimanyi. Titeri muntu gwe basobola kuyita delegate n'abawa kalulu. Delegate babakooye nnyo bazze bakola ebintu. Tuvuganya mwami Museveni ne gavumenti ye tugamba bandi tuviiridde jjo. Bo babembeekereza membeekereze bali mu kutula ddiiru na Museveni. Ekyo tugenda kukikkiriza. Amaanyi effort gye tuteeka mu kulwanyisa mwami Museveni atuviire. Tugenda kugiteeka mu kulwanyisa Basaalirwa ne ttiimu ye batuviire. Jema wetuuse. Simanyi naye obwenkanya ebintu by'okulwanira obwenkanya si byakwogera mu bwogezi.
extraordinary meeting tugirinde delegates conference eyo bwe tumalira okufuna emikono gy'aba delegate kubanga egyesalira constitution yeyogerako ebbanga terigenda kuba ggwanvu ekyo tokiwa na myezi gisukka enongosereza mu ssemateeka ate nga tulina okusengejja bagenda okukwatira ekibiina kaadi obudde tusigaza bayitawo eyakugambye ebigambo ebyo Saabawandiisi w'ekibiina eyabikugambye batunulidde katono nnyo kuba namuwulidde ng'akuwa ensonga eyo nti tuli mu kuteekateeka bakandidate kyabunafu kyakugambye kyabunafu nnyo bw'oba ogenda mu kulonda tuli mu sizoni ya kulonda lwaki tolondese okw'ekibiina kyo sizoni y'okulonda era ebibiina byonna okulonda kwabyo kujja bigenda kulondesa kuba ye sizoni ya kulonda kakati omuntu omunafu bwe yakozesezza mu kuwa rizoninga ezo ekyamazima bweraliikiriza omuntu atasobola katono nnyo nga mmaliriza omuntu atasobola kumanya nti sizoni y'okulonda tulina ogikoleramu ebyokulonda ebibiina byonna bigenda kulonda badelegeti mwe bigenda osunsu bigenda kulonda bakandideeti b'obumyufu bo bakandideeti ba Germany agenda obbalonda yo tiyakubule bakandideeti ba Germany ani agenda obbalonda akakiiko ate bakakandidate babasunsula n'abukiiko ba structure bayongezaayo obukulembeze bayongezaayo katugambe ssentebe wa Jema ow'okukyalo Jembeera bamwongezza ebbanga lya myaka 3 ow'omuluka gwa Jema kyekimu ssentebe wa Jema ow'eggombolola ssentebe wa Jema wa genda osome ekiwandiiko kyabwe otyetegereze ekyamazima ozokola interview eno nga teweeteeseteese kugamba Bijja mu interview gye nakoze ne Saabawandiisi ozokola saagala kubuusabuusa katono nnyo ozokola interview nga teweeteeseteese funa ekiwandiiko kyabwe kiriwa naawe ekiwandiiko kyabwe kirina ngenda kukikusharingirako kubanga nze byenjogera naye obujulizi ne bwe bakooti nze ngamba mwami Saabawandiisi w'ekibiina ye Kateregga yaŋŋambye bw'ati anti naye byoyogera saabiwulidde mu kibiina saabiwulidde mu interview gye ndabye byoyogera sebo naawe omwogezi byoyogera nze sikyali bayirayo ekisanja ky'abakulembeze kyaggwako 2023 mu gwokutaano kati n'abeeyongeza tebalina mandeeti yeeyongeza naye nga mmaliriza kyenyinza okugamba abantu abo tugenda kubayambako obuvunaanyizibwa bulabika bubayinze tuli mu kuŋŋaanya mikono okuyita extraordinary delegates conference tugenda kubalabako bane tetugenda kusukkawo awo ebyobufuzi by'ebibiina buli omu asiika nakanzaali kake naye katulinde tulabe ebinaddirira mu kibiina ky'abannaffe aba Jema birabika gye tugenda mu maaso wagenda kuba wazibu nnyo mwebale nnyo